Red Zone TV webale kubanga okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira nga bulijjo tusimbudde ate okubanga tukutuusaako embeera nga bwegenda okubanga etambula wakati nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatalaga eggwanga mu countrywide tour ey'ekibiina ekya National Unity Platform ey'omulundi ogwokusatu oba kye twayita 3 phase ng'agenda kubeera ng'abeera mu district ey'Ebuyikwe mu bitundu by'Enjeru n'ebitundu ebirala byonna ebiriraanyeewo ng'enkya agenda kuba ayolekera e Nakasongola ne programu yonna nga bwe tuzzenga tugikuwa tukyagenda maaso ne kye tuyita NUP countrywide tour wabula waliwo information bannayuganda gye babawa oba abantu abasinga gye babadde tebannaba kubanga bateekako omutima ababaka ba parliament abali bize n'abatali bize balabuddwa ku nsonga ki wakati nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaga eggwanga ng'oggyeko Honorable Joel Ssennyonyi ng'oggyeko abamu ku abo abatono ennyo bazze balabikirako ku gaali eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okubaako gy'abaalaze mu countrywide tour eno omulundi ogusembyeyo abadde Kisoro ebyabaddeyo wabirabye bwe yali tannagenda Kisoro yali mu bitundu ebya Soroti ebyaliyo wabiraba yagendako mu Abim n'agendako Kamuli gye twatandikira kakati olunaku olwalero tugenda Buyikwe nakuza mwezi ziri 14 mwezi gwa 11 mwaka 2024 lunaku lwakuna kakati ababaka ba parliament naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform balabuddwa lwaki befudde bize wakati ng'omukulembeze waabwe gwe bagamba nti bakkiririzaamu atambula okubunyisa enjiri eya enkyukakyuka abamu ku ba foot soldiers bagamba nti mmwe babaka mmwe ekyamazima ekintu kye muzannya si bwe kirina okubanga kibeera era bano bagamba nti mukaweefuba ono wakati nga president atambula atalaga eggwanga singa ababaka bano ddala babadde ng'omulamwa gwabwe nawo gwakukyusa ggwanga kano ke kadde bwe bandibadde bamwegattirako kano ke kadde bwe bandibadde bamuyambirako oba oliawo message neeba ng'eyongera okubeera ng'etambula omwana n'aggamba kuba akafaananyi nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwagenda Enjeru olunaku olwaleero mu Buyikwe ng'ababaka aba NUP abali mu parliament nga 20 bwe tuba nga tulina ababaka bakunukkiriza 5 ne musobyo nti ababaka nga 20 gokka ne baba nga nabo bali ne president nga bonna bagenda kubeera kulaala eyo nga bagenda kubeera ku tour eyo olowooza ensonga zandibadde zitya tolowooza nti ebintu byandibadde birala mu gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV ebigambo bino ngenda bikuwa bulungi nnyo biwulirize bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tugenda kuba ng'ate tutambula ffenna weetuli olunaku olwaleero okulaba nga tukutuusaako gwe ampuliriza embeera nga bwegenda okubeera ng'etambula ku mukutu ogwa Red Zone TV His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayolekedde ebitundu ebya Buyikwe district mu bitundu nga Njeru n'ebitundu ebirala nga bw'oyinza okuba ng'okitegeera gwe atuwuliriza ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV njagala kuwa ebigambo bino ebya mwana mulenzi amanyiddwa nga Uptop Boss ate oluvannyuma nzije tutambula n'ensonga endala ze tuba tukuleetedde kati wano wennina obuzibu n'ababaka b'ekibiina kyenzikiririzaamu mukulembeze wo yatimbye gy'agenda naye kuva luli ali ku countrywide tour naye nze kye neebuuza ababaka be tulina abasoba mu 5 baliwo okutambula naye mu be tulina osobola okutoolako 10 n'omanya nti egyo gyafuuka miyaayo toolako abalala 10 ogaye nti abo balwadde balema wasigalewo 30. Hey, 30 gaya balala 10 bebuzaabuzizza mbu tuli mu mirimu gya parliament gy'obeera giyina nnyo kye gitugasa bwe yanditambudde n'ababaka 20 ekyo yandibadde statement nga mwenna kye mutambuza ki y'ensonga gy'aliko nti bannaye nga mulina ne reference ekyokulabirako ekyakagwawo recently ekyabadde mu parliament ekyemmwanyi ng'abantu mbagamba nti bannaye ndowooza mulabye mu parliament kiggwa nammwe bwe tunaaba tetusituse kununula ggwanga lyaffe tugenda kusigala mu mbeera y'okunyigirizibwa omanye eyo statement ng'omukulembeze asituse n'ababaka batambuliddeko ababaka 20 kyetyagitegeezezza omanye ekyo kiba kitegeeza abantu bwe baba nga basobola okubalonda kitegeeza babakkiririzaamu era bwe mwogera bawulira kati nga musituse n'eddoboozi nga n'omukulembeze kwali nebaga nti yatambudde n'ababaka bameka 20 neye mwekwese atambudde n'abaana ba foot soldier abatayina stable jobs naye bafuba okulaba nti buli waba ayina countrywide tour bagenda ne bwaba talina ssente at least anonya laptop namuga nti laptop nyiga nenga febe bajja okusaba ssente tukolawa tulina omusaala nga mufuna omusaala bantu bakera ne babalonda lwaki baba noonya ffe naye ng'obalaba nti azze ayina omukwano gw'eggwanga lye nti ensonga gye tugenda okutambuza yakukyusa ggwanga lyaffe
muli omukulembeze bwe bambaga bali mu kuteekateeka mbaga wabula abamu ku bategesi muli mu kwebuzaabuza mwagala bifo we mutudeyadeereza mutudeyadeya mbalaba mutudeyadeya naye mbagamba kati wano we tulaga kana akaseera ke tulimu genda kubajjiramu akawale kubajjiramu kawale ekitali ekyo ebyo byokutula ne mubeera comfortable mulabika temusobola kwetuma ebyo tetugenda kubikkiriza kati sawa namwe yako wadde bali eri betulwanagana nabo tubafudani comfortable namwe tugenda kutandika okubafulani comfortable nze nganze I myself mbadde mbawe bitibwa nganti abo bakulembeze waffe naye mulabika muli ba ku jump startinga naye tugenda nze ngenda ba jump startinga omukuomu twalina omubaka Honorable Segirinya nga tannafuuka mubaka nga tannanafuwa yatulanga ku social media nga waliwo ensonga ey'okumaliriza yonna ne bwaba yeetaaga sente ng'akola live agenda okuva ku live ng'ensonga ewedde towulirayo omwana ajja akubebera nti waliwo ensonga nga Segirinya akikwasaganya bwe yayingira parliament yamanya takyasobola kuyimirira ku social media kusonda sente yakwatanga omusaala gwe mu mbeera yakwerekereza n'amala bye yamalanga bye yakola twabiraba olwaleero tukyabuliddwa akuba ekya Honorable Segirinya muli eri mutudde muli masannaale muli amane ebyo tebigenda kukola muli bafu olwaleero muli luddawa nga at least yandibadde nga n'ababaka 20 mugula bya ambulance nga bakamala okubalonda olwaleero ku delegation eri ku country wayiritua bya ambulance byammwe biri luddawa ku bantu ababeera ku delegation kwandibaddeko ambulance z'ababaka nga muzitaddeko in case of anything olwaleero bwekuba kuliko ambulance kuliko M23 ezo ziba zisobola okumala okusinzira ku delegation ebeerayo lwaki tekubaako ambulance z'ababaka nga 7 nti zagenze mubaka nanyinizaga nti country wide tour yonna weenaggwera amafuta nze ngagula mwe muli eyo mutudde comfortable muli selfish mwefaako mwekka mwerowoozaako mwekka mwagala awo you decided to settle for less kiri eri ekinene kyetwagala mwe temukiriiko muli ku byammwe kuba mwandibadde mufuna ekyokulabirako ky'omukulembeze waffe nti bwe yayingirako mu parliament n'amanya nti eno system tusobola gyoparatingiramu ne mubaako bye mukola ne bigguka olwaleero nammwe mukiraba ne omwadde mulwanirire mwanyera byaganye ekiraga nti ne bwoba operatingira mu system eyo tewali kisobola kukola yasituka naga kati tulina kutunuulira kiri ekinene bwe tunakitereeza ebirala byonna bijja kutereera naye bino ebyeno wansi ono yenna gasiya tewali kijja kukola wansi eno nga tetunatereeza wali awo ababaka bonna we banditunudde naye mu ebyo si bye muliko kiri ekinene si kye muliko muli ku bino ebitono yensonga lwaki temumwegattako yanoonya ekinene olw'okuba nti ebigendererwa bye binene eby'eggwanga lino asalawo n'asituka n'agenda n'akwata abaana batalina stable job n'abeera nabo abaana abo ne baguma ku lwalaavu gye balina ery'eggwanga lyabwe wadde tebalina nnyo ne basituka ne bagenda nga bakimanyidde ddala nti basobola okgendayo abasajja ne babayoola naye nga tebafuddeeyo ne basituka basajja batu ne bagenda mwabalya mmane muli mu byammwe muli mu kwetiriboosa mwetooloola bwe muddeeno eggaali egenda kuvuga banne tubagumiikiriza ekimala ntugaa nti bannange katubawe ebitiibwa bano bakulembeze baffe naye mulabika mulina obuzibu omuntu bwakuleka weetereeze oyonoonekera ddala ebyo tetugenda kubikkiriza bannange kyandibadde kya ttendo nga kyamaanyi nga kikolera ddala amakulu ng'omukulembeze agenze n'ababaka 20 bw'aba asidudde amabaka 20 ng'ali nabo kyonna ekizze kye batugamba tujja kuwaayo amatu tuwulire muli mu kudala olinda simanyi nga ze mu constituency ye eyiyo ovimbire okwo it is not going to work nze kyandinsanyusizza nnyo era kyandibadde kyamakulu nga ndaba ababaka abalinga 20 ku be tulina basituse bali mabega w'omukulembeze naye ali ne ba deputy spokesperson Alex Waiswa bali nabo obuuza Alex Waiswa afuna musaala ki mu government nti tewali naye awali omukulembeze abeera nabo secretary general n'abalala mwabalya money on a daily basis muli byemme omulinze nga ze mu constituency kwotegedde osobole okudda in the next elections nga bwe tubireetera bali eri okubeera ne comfortable bano betubisanya nabo
nammwe betuli nabo wotolekera kati sawa yakubajira mu bupale. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.